Bismillah walhamdulillah. Embaga ezimanyikiddwa mu Busiraamu zonna ziriko obujulizi era ezitalina bujulizi zonna abazikola na biki bye bakoleramu byonna si baakubifunamu, oba oli awo abasinga obungi tufuniramu n'emisango. Aisha radiyallahu ta'ala anha yagamba nti man amila bighayri umurin, omuntu yenna akola omulimu nga tekuliko njigiriza yaffe amakulu njigiriza mbaka Muhammad sallam fahuwa raddu, mulimu ogwa kumuddizibwa. Hadithi endala ya Abu Hurairah yagamba nti inna asdaqa hadithun kitabullah, ebigambo ebisinga okubeera ebyebbeeyi ebyojja okusanga mu Qur'an ebyamazima. Wa khayra hadi huda Muhammad sallallahu alayhi wasallam, n'obulungamu obusinga okubeera obulungi bwe obw'omubaka Muhammad sallam yajja nabwo. Wa sharrul umur muhdathatuha, n'omulimu ogusinga okuba omubi egwo omuntu gwakoze ng'akolera ku ntegeera ye, ze nga bwe ndaba bwekiti bwe kyandibadde, ze nsuubira kino kye kisinga, ebyo ebiti ebyo. N'omulimu gufaanaganako bwe gutyo, kulla muhdathatun bid'a, kuba muzuule buzuuzi mu ddiini, nga ne bid'a kitegeeza ekintu kyonna ekikoleddwa nga sikiriiko njigiriza kituumibwa bid'a. Bid'a wa kulla bid'atu dalaala, buli kizuule kyonna mu ddiini kitwala muntu mu bubuze. Wa kulla dalaalati fi nnaar, era buli kyonna ekitwala omuntu mu bubuze kya kumutwaza mu muliro. Munno nga mulimu n'embaga ze tukuza. Ndoza katandike n'embaga zitakkirizibwa oba ezitaliiko bujulizi mu Busiraamu. Embaga esooka, embaga y'abantu abafudde gye tukuza Idi. Idi kitegeeza mbaga. Emikolo gye tukola egy'abantu abaatufaako, zino eddwa z'amakumi 40, simanyi kikutula nsingo, waliwo ze tukola eza buli mwaka. Abamu tuzikola no buli lunaku lwa mwezi lwe lutuuka omugenzi lwe yafa, tufumba emmere ntusoma eddwa. Abalala be tukola mu Ramadhaani, eddwa z'omu Ramadhaani ez'abafu, waliwo zino ze tukola, zino ez'ekikugu nga bwe tuzimanyi ez'abafu. Ne musomako Yaasiini, simanyi Waaqi'a, simanyi Rahmaani, simanyi biki, ne muwejjese. Ate waliwo ne bimufunamu omusango, waliwo kye tuyita okukoonesa Qur'an, ogikoonaganya. Ono asoma Rahmaani, oli asoma Waaqi'a, ono asoma simanyi biki, oli asoma simanyi biki, ono asoma biki, ono asoma biki, ne mugiwa n'abatamanyi kusoma. Bonna bali omwo, bonna batabula, bonna balavuma obuvume, bali omwo. Bali mu Qur'an ne basoma nti dduwa. Ebyo enkola nfu. Era Yaasiini yo yalaba. Ku mufu yekola, kuziika yekola, ku dduwa yekola, mazaalibwa yekola, mawuledi Yaasiini, shukuru Yaasiini. Oyo yabaaki? Edduwa ezo singa zaali ziriko obujulizi, mu bandibadde basobola okukolebwa edduwa ezo, tugeze mu bakyala. Mukyala ayitibwa Khadija, yali mukyala w'omubaka Muhammad sallam eyasooka. Era omukyala oyo yafumbirwa omubaka Muhammad sallam ng'alina emyaka 40, ye omubaka yalina emyaka 25. Kisoboka. Era omukyala yagenda okukulembera abakyala b'omu dduwa bonna, abakyala b'omujjana bonna, so si abakyala b'omu dduwa. Yagenda okukulembera abakyala b'omujjana bonna. Mugasseko nawe Allah byatusuubiza mu surati Rahman. Naye abavubuka muwase, temulindirira abo, kole mutya muwase. Kubanga abakyala be mugenda okugenda nabo mu jjana nga bali bakyala bammwe bagenda okusinga okubeera ab'ebbeeyi.
awo nawo waliwo omusomo mulamba ndizo tujja kuleeta mu nnika kubanga abakyala bamwe basinga obungi bagenda balemesa n'okuyingira ejjana yonna batemwegendereza ate bo bayingire oluusi mwenna mugende lumu muki omuliro. Khadija oyo twali batusooka n'okukolera ki edduwa. Aisha radiyallahu ta'ala anha ayina hadithi 2,800 ndozanga 36 omuntu omu. Era okuvaawo kwe bwateeka eddibu ddene mu busiraamu buno kubanga ebikwatagana n'obufumbo ebisinga obungi twali tubibuuzanga Aisha. Era hadithi ze ezisinga obungi ziri ku yimu y'abakyala na irimu ya bufumbo kubanga yali omu ne bakafulu b'omukwano yali bbaawe. Kale ebikwatagana n'obufumbo twali tubibuuza ye okuvaawo kwe yali ddibu ddene naye edduwa ye teriyo. Bakusalam afiirwa abaana kumpi 6 ng'akyali mulamu edduwa zaabwe tekuli neegi yali alombye. Basahaba baali bafudde ab'ebbeeyi mwalimu sahaba ayitibwa Hamza taata w'omubaka Muhammad sallam omuto kyamulombera wadde ku dduwa yafiira mu lutalo lwa Uhud. Ne wabeewo ne sahaba ye mukwano gw'efiira bwe yamuwasa n'omukyala yamufunira n'omukyala ayitibwa Julaibib naye yafa tamukolerangako wadde okumulombera edduwa. Oba taabi'i in fact tudde ku basahaba bakhalifa abana bonna nga bwe baafa ng'ogasseeko ne Umar ibn Khattab yattibwa obuttibwa ne Uthman yattibwa obuttibwa abo bonna nga bwe mbamenye tekuli n'omu yali alombeddwa dduwa. Tekuli. Kabeere Ali kabeere Abubakar tekuli. Basahaba abalala bonna abasinga obungi bonna abaafa tekuli n'omu aliko obujulizi bwa dduwa ya 40 oba kikutula nsingo oba dduwa ya buli mwaka. Mu balala waliyo bataabi'i nga Uwais al-Karni ate nga omu ku bataabi'i abaasokera ddala ate nga oyo mbaka Muhammad sallam yamwogerako era yagamba ba Umaru n'abaga nti omusajja oyo wali bazze ku kibuga wano mumusabanga abasabire ku dduwa. Ekyo ky'okusaba omuntu okusobola okusabira ku dduwa tekirina buzibu. Okuggyako obuzibu mugifuula ada nti nze sseeka wange waba tasomye ku dduwa basigadde bonna basoma bifu. Naawe kennyini tosobola kwesomera dduwa wabula oyagala genda wa sseeka naddala bano abeeranga gwe gy'oyagala ogenda edduwa gye zikola era kyo no kikujja ne mu busiraamu. Nyo ogamba omuntu muwayi nteekako mu dduwa zo tekirina buzibu. Uwais al-Karni era bwe yajja ku kibuga yawulira abantu bamuyita mu katale. Umaru yawulira nga abantu bamuyita mu katale Uwais n'agenda n'amugamba nti omubaka Muhammad sallam yakutugambako ssebo tova wano nga okujjako ng'otaddeko mu dduwa. Omusajja ayitibwa Uwais al-Karni. Uwais al-Karni ye kyamugaana okujja okufuuka sahaba kuba yajja omubaka sallam yakamala okufa ennaku si nnyingi. Yalina maama we gwe yali alabiriranga mulwadde naye maama we olwamala okufa yali talina kisobola kumusibira waabwe Misiri kwe kuvaayo ajje ku kibuga e Madiina asinkana omubaka Muhammad sallam naye yasanga amaze okufa naye. Era kino omubaka sallam yagamba nti oyo musajja mumugambe abasabire ku dduwa kubanga yasaasirwa ddala yasiimwa dda Allah. Kati olabye omuzadde bwali omuntu ow'ebbeeyi mugondera abazadde. Era oyo taabi'i omu ku bitwano batandikira nabo abasabye b'olimba ffe bangi abafudde Ibn Taymiyyah, Ibn Bazi, Sheikh Albani ab'omulembe gwaffe guno Imam Nawawi, Imam Ibn Taymiyyah bani bangi Sufyan ath-Thawri ba imamu abakadde abo Imam Zahabi, Imam Munziri bangi abafudde abawandiisi b'ebitabo Imam Ibn Qayyim rahimahullah abasajja bafudde nga balina bye balese mu umma eno tetubalombera ku dduwa. Kabonero ka lwatu akulaga nti ebyo sibiriiko bujulizi. Era singa edduwa ezo zaali zirina amakulu osanga n'abawalimu abaziromba zandibaddeko n'ewaabwe nabo ewaabwe tezibaayo bo tebafiirwa. Naye akulemerako mujja mu Ramadhan seeka hati muziggwawo sigazaawo 2 toguleeko haji toguleeko ezo gaye tezimugasa ebifu tebiriko bujulizi. Omuntu omusabire mu kaseera waba ofunidde ebiseera paka Muhammad sallam yakulaga ebiseera ebiwererako ddala mw'osobola okuyita n'osaba Allah kyonna ky'oyagala Allah n'akusaasira nakyo.
ng'okikoledde omuntu wo mu byo. Omubaka Muhammad sallam yagamba idha mata abd, omuntu waba afudde, inqata amaluhu, emirimu gye gyonna gikutukawo illa min thalatha, kujjako mu bino bisatu. Mu byo yayogera ku irimu omuntu oyo gye yasaasaanya. Buli muntu agabana ku irimu gy'osaasaanyizza n'agikolerako osigala omufunako empeera, ate ne bw'agyongerayo ne bw'agiwadde naye olimufunako empeera n'oyo. Ebyo byonna nno bijja kugasa fil qabr, oli mu kabbuli awo. Omulimu ogwokubiri ogusigalawo ng'omaze okufa, sadaka tujaaliya, saddaaka ekulukuta. Wasimba muti gwa muyembe, gwa ffene, gwa vakedo, wasima luzi, wazimba ssomero, wazimba muzikiti, wagula misaalo, ate we gukutukira omusaalo naawe okutukira ku mpeera. Ekyozimbe kyo saddaaka era gye wakola ng'ekulukuta ng'esigala abantu bagiganulwamu, ebbanga lye bamala nga bagiganulwamu, osigala ofuna empeera. Muzikyaliwo ezimanyikiddwa, lwe luzi Uthmani lwe yagula, nakati abantu bakyalunywako amazzi. Yalugula dinaali emitwalo 2, nakati abantu bakyalunywako amazzi. Nakati Uthmani gyali yonna akyagabana, radiyallahu ta'ala anhu, akyagabana empeera. Nammwe mukole bwe mutyo. Ekira n'agamba Luwaldu Salih, omwana omulongoofu yad'ula, agenda okusigala ng'asabira ku muzadde we ku dduwa. Owuliddemu imaamu, owuliddemu omuwalamu nga bagamba nti n'omuwalimu omulongoofu ng'asabirako ng'asomera abantu abafa eddwa. Obiwuliddemu? Gwe kennyini kwata obudde bwo bwe ngenda okugamba osabire taata we yafa, maama wo, kojjaawo, sengaawo. Mu byo senda kuwayo nga 5. Akaseera kasooka buli lw'omala osiibulukuka, mu kaseera ko osiibuluka Allah yanukulirawo nnyo edduwa, saba. Buli lw'obeera ku sujuudu, saba. Zukukako ekiro min jawfi llayli nga basigadde bonna beebase, sallu wanaasu niyam ng'abantu bonna beebase, zuka osaale osabe Allah byonna byeyagala, Allah ajja bikuwa. Akookuna buli lw'obeera osaddaaka, buli lw'oba osaddaaka sabaako ky'osabirako, musabire obumeka bonna. Akookuna akokutaano mu Lailatul Qadr, nayo Lailatul Qadr Allah abagikusanzizaawo, nawo saba Allah abeere ng'akusaasirira omuntu we yafa. Bw'oba olina ky'osaddaase ku lulwe kijja kutuuka, naye emmere gy'okuŋŋaanyiza gifumbe tugirye, naye gifumbe nga asulan oyagadde abantu empeera z'emmere eno zigende wa taata oba kojja we yafa. So si kutandika kutusomesa aya za Qur'ani, ate muvaawo nga ne Qur'ani mugikozeeko obulabe, mugifunyemu emisango, mugikoonaganyizza, musomye ebifu, sura ze musoma zonna nga bwe muzisoma teziriko bujulizi nti zisomebwa mu bafu zonna. Naddala Yasin sura lwaki mugiwaayiriza, Waqi'a, Rahman, Muluku, ebyo byonna teziriko bujulizi bwa kusomerwa mu bafu. Tekikirizibwa kusoma Qur'ani ku muntu afudde wadde okumuteeka Qur'ani emitwe ate nga yakafa. Tekikirizibwa kusoma Qur'ani nga mugisomera abantu nga muli mu kaburi, mu makabir, mulimbo, makbur, mulimbo. Tekikirizibwa kusoma Qur'ani nga muziika. Kati simanyi waje mujja bujulizi busoma Qur'ani ate mulumbe. Ako kamu. Kabaga akokubiri akatakkirizibwa amazaalibwa, birthday. Ate nakyo mukinoonyerezeeko gye kyava, nakyo kiriko obukafiri obutagambika. Tebiriko bujulizi. Mbaka Sallam yabuuza lwaki asiiba yawmu Ithnain, olwaleero olwokubiri, olw'Emmande. Yagamba nti ndusiba kubanga olunaku nazaalibwa. Na buli nayagala okukuza amazaalibwa gange asiibe, siiba. Tuba Sallam tusiiba. Kanagamba ng'okufuuwa kando n'okuyimba tebiriko bujulizi. Ate n'osangayo oli n'akosa obujega n'asaasaanya buli mwaka sente za birthday naye nga takolanga akiika. Ninda taata we. Banyaga taata yasala akiika, gwe toli maama we. Eyo birthday teziriko buki? Teziriko bujulizi. Kabaga ak'okusatu. Ate ne mukola n'ensobi. Oli n'akola akiika naye nga tawoowanga. Kati ate oli mukola akiika, kyokka towoowanga mukyala gwe wazaala mwana. Oba oli n'abitabula. N'akola birthday, tawoowanga, akiika si nkole.
nzula obutogo obwo kati mwegendereze ibada zonna nga muzikole zitaliko bujulizi fahuwa rad teziriko bujulizi genda kubaddizibwa. Obubaga obulala neebaayo obubaga obw'okufumba Ekulaani. Obubaga obw'okufumba Ekulaani bonna ab'olwaleero be bandizifumbye kuba munnaye ennaku ze tutabafiza abasoma Ekulaani. Abasajja bayivu batandise okutegeera Ekulaani. Mulembe gwaffe gulimu abasajja bategedde Ekulaani. Naye mulembe gwaffe gw'abajjajjaffe yasomanga amma ne bamufumbira Ekulaani, n'abakatabalaka ne bamufumbira Ekulaani, n'agenda kadisamia ne bamufumbira Ekulaani. Naye nno ng'asoma tiraawa, astaghfirullah. Ate nga ne tiraawa gw'asoma oyinza okugamba tali mu kusoma tiraawa. Tebalina maloboozi malungi, tebalina biki. Allah basaasire bakadde baffe. Naye ate munaye Allah basajja baali banyiikivu abo. Allah bawejjana. Ffe ab'olulembe gwaffe bwalira abaata abayivu b'Ekulaani ate ffe abasinza okubeera aboononefu. Waliwo wano juzi omuwalimu gwe baakwata awo, Hafizu mulamba badde asaaza abantu mu Ramadhaani, naye ng'ekimukwasiza kimukubye emiggo kusiyaga bwana. Ayinza okugamba aya ezoogera kusiyaga mu Kulaani gy'abadde asoma Ramadhaani oba teziriimu. Ab'omulembe guno ate mufuuse boononefu. Okufumba Ekulaani tekuliko bujulizi. Anasi yagamba nti ku mulembe gwaffe Mbaka Muhammad sallam twasomanga aya 10 zokka. 10. Ngeze 10 okuzitujjako twamalanga kuziyiga na kuzikolerako. Mbaka sallam n'atujjawo n'atwalako 10 ziddako. Mu baali balina omululu gw'okumalako Ekulaani mwali omusajja ayitibwa Abdullah ibn Umar. Oyo nno tumuyigako ebintu bingi kubanga ye kwegamba alina athari nnyingi nnyo. Kyo kimu ekyokubiri yali musajja ayagala Mbaka Muhammad sallam ng'amugoberera nnyo. Musalla newe yafuuyisanga ewantu naye ng'agenda ng'afuuyisaawo oyinza okuba ibada naye nga tannabagitugamba. Yakolanga buli kimbaka Muhammad kyakola. Lumu yajja n'amugamba ku nsonga ya Kulaani, n'amugamba Allah Muhammad usaba udhini, usaba ompa olukisa mbeere nga nsoma Qur'an kulla layli, buli kiro nga mmalako Qur'an. N'amugamba tojja kisobola. N'amugamba nedda, inni yajidu quwwa, nina amaanyi nsobola okusoma Qur'an buli kiro. N'amugamba gisome mu nnaku 30. N'amugamba nina amaanyi. N'amugamba ennaku 10 nedda, nina amaanyi. N'amugamba ennaku 7 nedda, nina amaanyi. N'amugamba ennaku 3. N'amugamba era z'oba okomako. N'amugamba nti omuntu asome Qur'an ng'agipakukira tatera gitegeera ku kyoyagala okukola, kubanga okusoma Qur'an mu kiro kimu osoma odduka kumalako n'amakulu togabuuka biki n'ensobi okola nnyingi nnyo. Kale kozesa ennaku 3 sobamalako Qur'an. Era bw'atyo bwe yafa. Ne kusiiba yafundikira amugambe asiba olusibo lwa nnabbi waffe ayitibwa Daawuda. Kaana yasuumu yawmu wa yafturu yawmu. Yasiibanga lunaku n'asiibuluka olunaku. Amakulu era bw'aba yasiibye enkya tasiiba n'asiiba oluddako n'alya oluddako n'asiiba luli bw'atyo. Daawuda bw'atyo bwe yakola. Era kwe kusiiba okusinga okubeera okulungi. Naye tekusinga kwa Ramadhaani. Akakodyo Allah yakawa umma ye Mbaka Muhammad sallam yokka. Mwana wattu yatuuka mu kaseera kaako okukaddiwa sahaba yayitibwa Abdullah ibn Umar. Naye nga ibada ne zitandika okumuzitowerera. N'akale singa natwala amagezi ga mugandi ga mukama wange. Naye n'aŋŋamba nti nsome Qur'an mu nnaku 3, nsibe nkendeeze nsibe ennaku 11. Naye sijja kumenyawo okusuubiza kwange gyali. Era yasigala asiiba ennaku eza soomu zetu soomu Daawuda ng'asoma ne Qur'an mu nnaku 3 mpaka bwe yafa sahaba oyo. Kati abalulukana okutegeera Qur'an bye baakolanga mubba mulimu Uthman ibn Affan. Byaffe bigamba nti yasomanga Qur'an kulla yawm nga khatimisa Qur'an buli lunaku nga alina khatimisa Qur'an. So si kuba ati baalulunkanira kugimalako kubafumbira Qur'an. Obubaga bw'okufumba Qur'an tebuliiko bujulizi. Allahu ta'ala a'lam. Obubaga obulala obubaga obw'okutukulisa okuva mu hijja tebuliiko bujulizi. Mbaka sallam yavanga mu hijja ne basahaba be nga bazze e Madiina, tewali yatuukiranga mu ntamu. Okay. Pozzo okubakulisa olugendo abayi mukulika eyo ne batukirako awo ne babawujjawujjako bava ku ngendo bo batambulanga na bigere. Naye abajjira ne mu nnyonyi ne mujja mu mmotoka zino ezirimu ebituli waggulu nga mujja mutuwubira ku bujjambo. Ne mutuukira mu masannaale kuyiwa mazambi muzikira amataali. Eyo nna tebiriiko bujulizi.
ibada oyinza n'okugittirawo bwe oba ova mu swala nga tovaayo ng'otuubira ku ngalo tuubira ku bujjambo ova mu swala ova mu zaka era ojjambo zituubira ova mu hijja ebyo byonna tebiriiko bujulizi. Mu birala ne tuba ne obubaga obwa graduation obubadde bakubye empawa nabo tebuliiko bujulizi. Kikuddiremu obubaga bwa graduation tebuliiko bujulizi. Okutikkira emisomo n'egibeera gino egyaffe egya shariya oba ofunye diguli mu hadithi wa fiqh oba Qur'ani si gye tugamba. Okutikkira si gye tugamba wabula okuddayo okukola omukolo nga gwo gwa graduation teguliyo. Wabula emikolo egya shukuru egy'okwebaza kirala. Kitegedde kyo kirala. Era ne shukuru engeri gy'esomesebwa mu Busiraamu naye tesomesebwa nga ffe bwe tugikola. Tegedde oba tukola emikolo gye kubanga gyonna tuyita shukuru. Ekyokulabirako omubaka Muhammad sallam idha kaddamtu al-Madina bwe yatuuka e Madina hadithi emu egamba oba ya Ibn Abbas ndowooza Allah sasinza okuba Ibn Abbas yagamba nti omubaka sallam yatuuka e Madina yasanga abayahudi nga basiiba yawmu Ashura. Tegedde basiiba yawmu Ashura. Nababuuza lwaki musiiba yawmu Ashura ne bamugamba nti luno lwe lunaku mukama waffe Musa lwe yataasibwa okuva eri omumpembe Firawuna n'ataasa abantu baffe okubajja mu mannyo g'engo n'atutaasa n'atuleeta eno. Ensonga lwaki twakola otya? Mu hadithi eyo ne bagamba nti kaana yasuum oyo Musa yasibanga olunaku luno yawmu Ashura shukran lillah yebazaani Allah. Baka Muhammad sallam yasima Allah olw'okuba nti yazaalibwa lwa Mande amazaalibwa yagakuza akola ki asiibye. N'abasinga obungi mu bamanyikiddwa abasalafu ennaku zaabwe ez'okweyagala n'ezaaliko ebyokwewuunyisa ebyamagero byabwe baamalangako ennaku ezo nga basiibye ensiibe so si bubaga. Bw'oba osazeewo okutufumbira mmere genderera kano. Noonya abasinga okubeera abeetaavu ku mmere bw'oba okoowoola. In fact emikolo yonna Obusiraamu gimanyikiddwako kulya. Era ogukolanga n'otuwasa ombusa n'emminowoota tetujja kudda. Musiraamu tumanyikiddwa nti omukolo gwonna kulya. Baka sallam kyava ajja hadith n'agamba nti sharru ta'amu ta'amul walima. Mmere esinga okubeera embi mmere ya mikolo. Lwaki nti mbi? Kubanga mukoowoola abantu okujja ku mikolo gyammwe man abaaha abatalina bwetaavu bwa mmere ate ne mulekayo abantu abalina obwetaavu ku mmere. Mukola amakolo graduation ne muyita ba MP ba minisita simanyi biki ne muyita simanyi ababaseka biki fiya bawalimu biki ne mukoowoola simanyi ba dokita simanyi biki abo musomye nabo simanyi abo ne mukola bannamwe babatikkira nabo. Wiki wedi yabadde ku mukolo gwe wiki eri ali ku mukolo gwa gundi yena akyalina amasavu mu bulago ate omuteredde ebifi biba bimeka ku lusaniya n'asongamu engalo bbiri n'alekaawo. Kaakati bano abalina obwetaavu bw'emmere ne mbawa leftovers oluusi n'okubagobera ebweru abafuluukinga gwe giraawo ekiwempe kigire bulungi abantu bajja kufuluukinga. Astaghfirullah mwakwata okufuluukinga simanyi mufuluukinga emikolo. Abo be mugamba okufuluukinga emikolo be bakyasinza okubeeramu empeera ezitagambika. Era ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallam ye emikolo gyonna gyabeerangako banaku ne mu Umar ibn Khattab oyingo oyagala okulaba Umar ibn Khattab ku mukolo gwakoze munoonyeze watudde abanaku gye yatuulanga. Emmere eyo eteekeddwa okubanga bo be basoma ku dduwa. Musajja amaze emyaka 10 talyanga kaceere akakoko ate yo omugagga omuwa enkoko ne soda yabirese waka. Soda mwali mu firije butunda ate bakamula buno buli kiraasa akakutta obulungi gwomuwa jjuule avaawo ayomba Mustafa babaaki. Kati ze siti zimusazi yandiŋŋambye ne muwa abafumbi.
abafumbira abalungi nze mmanyi gye bali naye gwe n'ofumbira banno bino ebiceere naye ate oli omunaku ye amaze ennaku n'ennaku talya kanyama yadde mwe kulondoola omuceere gwafumbiddwa gutya oba ntegereka emmere givulaba nti tebeeramu baraka mufubutuka mu mmere eyo yonna nga muyenjuye kubanga be mwayise tebalina bwetaavu ku mmere ate nga mu busiraamu ekiyitibwa omukolo kuba kulya an hadith mbaka Muhammad sallam yasanga sahaba ayitibwa Abdullah bin Rawah ng'alina atharu sufur obuntu obumyasaamasa mu feesi kyava mbuzo waiki namugamba ya Rasul atazawaji nawasizza namuga kale kiba bwe gutyo barakallahu laka Allah akutere baraka mu bufumbo buwafunye naye awulimu walau bishat tukolereyo omukolo newankubadde onaaba otusalidde ki kabuzi mu busiraamu omukolo gw'oma kulya Anas ayina hadithi gyatunyumiza gyajja nayo ng'atunyumiza ku mbaka ey'ombaka Muhammad sallam ekyasiza okubawo mu byafaayo yali awasa omukyandoozi ayitibwa Sofiya baseerabidde Khaybar twali Khaybar ndowooza era embaga eyo yakako aya nnamba ey'ekitiibwa gyagisanga mu Surat Ahzab aya 5:5 ndowooza ojagenda mu tafsiri oyo osome bwenaaba nga si Sofiya ijja kuba Zainabu nyinza okuba nti nkyanza amannya Allah nsaasire yaliko embuzi 2 embaga mbaka busale kyasiza okubeera ebbeeyi yaliko embuzi 2 ng'eriko omuzigo omukalu gwe bakazizza eriko juyisi w'entende eriko ennyama alkhubuz emigaati ebyali ku mbaga eyo saba baalya bulungi embaga kyasiza okubeera ebbeeyi mbaka Muhammad sallam kwaliko embuzi meka era mu mbaga ezimanyikiddwa Aisha yagamba nti embaga esinga okubeera ennungi ye eriko esasanyiziddwako kitono almuuna sente nga ntono nnyo esasanyiziddwa yembaga ekyasiza okubeera ey'ebbeeyi ate erimu baraka mu busiraamu abasiraamu kasita balya ku mmere naddala abalina obwetaavu ne bakusabira ku ki ku du'a yembaga esinga okubeera ennungi mu busiraamu bano abanaku edduwa zaabwe zo zituuka kubanga abaakikakasa Allah saasira omusajja ono atuwadde kanyama amaze ebbanga talya kanyama kati gw'okafumbye ne odidde MP mwadde ennyama ebikoko omuceere no greens kino kitunda n'asongasonga muli engalo n'agira n'ateeka wali n'adda ku WhatsApp tegere eyo ne muyiwa baraka gye muyuye naye omusajja omunaku akwate mubateeka basatu ku saniya nebanga gye bayozezza nga namwe babuzaabuza essaniya eno njoze oba si njoze nga bagiriiriddeko buli ne bagenda okuva ku saniya yange etukula so nno nokomba essowaani mu busiraamu kiriko obujulizi tegedde tokuba mwana akomba ssowaani mu busiraamu kiriko obujulizi aba tegereka embaga mu busiraamu ezimanyikiddwa eziriko obujulizi tezisukka ssaawa 2 nedda eyo embaga yagyekugambye embaga musallamu Anas gyatunyumiza yaliwo ndoza baada dhuhuri bagala tuka mu asiri ng'embaga yawedde dda omusalafu agenda mu azikaali omutuuzi okuva ku makya mpaka lweggulo bino bye mukola embaga zammwe zino ez'okuwasa eva ku makya mpaka kiro 7 abagole ababiri abafumbiriganwa abagole 2 abafumbiriganwa ne mubajja mu kidala 7 bali Masaka basuula bweyogerere agera tuke waka 9 ng'obudde bukya ekiro ekisooka eky'abafumbo kiriko ebigambo ebitoogerekeka mu busiraamu buno banyanyini kutegeera fikhi batunnyonnyola ku kiro ekisooka eky'abafumbo nga kiro kikulu nnyo nemwe ne mukibatya ne batuke waka nga buli omu agweri yakweyekoye dda nga ono yatamiddwa dda n'embaga obugatto bwamunyizenyize dda bimekaapu inaageregedde kugamba embaga ne mugifuula oba kiki ne muyingira ne mukyusa engoye ne mukomawo ne mufukamira ne mubuuza ne muddayo ne mufukamira ne mudda eno bino bidongo astaghfirullah naye nga ebyo si bituufu kakati embaga ya graduation naye terina biki terina bujulizi simanyiza kuva kumukola hijja ebyo tebiriko bujulizi ndoza n'endala zenneerabidde mujja zinzijuliza
kakati mbaga ezikkirizibwa alwalimatul urusi mulimu embaga y'obufumbo era ndiyo ndizo gyembadde gyembadde nnyonnyola ayo mabega bwetu bulina obbeera tesukka ssaawa 2 bannaffe abatanzania abazanzibar basinga okutegeera embaga bwebeera olutuuka nga badde eri munda nga bawoowa olumala okuwoowa kulya kutambula kugenda ebirabo buyingira ebirabo muteeka wali nga buli muwatula wagenda okuliira emmere bamala eri okuwoowa certificate biki nga mutuula nga muli essaawa 2 nga muva mu maka g'omusajja ate mugenda okuva mu maka ate okuva ku makya muli awo mu maka okeera ekya ku makya nga pasikala mutakyategeerekeka kati muntu ntandika temunakuwaza mumuwe mulye mukyala mumutwale mumuviiri walimatul ursi endongo tekkirizibwa in fact n'amataali tegakkirizibwa okay go galiko hadithi ol hadithi omubaka Muhammad sallam eyogera ku mataali naye ate oba ogatunuulidde abagakuba ennaku zino okusala tebasaala ffe tuba tubakimya esswala tugenda kusaala bo babadde eri nga bali mu gakalirira ffe tumalira okusaala nga bajja bagakubanga kuba bulungi yoli bosi basiraamu kati ni weebuuza tegereka al-ikhtilaat okutabika abasajja n'abakyala kidaala kituvuddemu abasajja n'abakyala beetabise omwo tekikkirizibwa mu busiraamu in fact ne babeera nga bonna bafumbo bonna tebakkirizibwa ttabika kubanga kuntuuzizza okumpi naye mukyala wa gundi ze si mukyala wange olowooza ndowooza ki abakyala mubaawule mu basajja ebyo tetubikola ennyambala tuyita embaga buli mutwe gonna tuguleeta ogwambadde mini ogwambadde obukondo ogwambadde biki ogwefuidde pafyumu bonna obukyala obutabisse ku mitwe bonna tuyita buyite betugatteko okwo embaga neefuuka sheitaani eno bevaasinga Allah ne muddira aya za Qur'an ne muzifuula obazi ebikola bitya inna Allah malaikatu yusalluna ala nabi muddamu mutya ate kiko ate ne mukyogera ne mujjuma seka bwe mujjuma bwagamba nti inna Allah malaikatuhu yusalluna ala nabi ekyo kimuddamu ekyo si kituufu tekiriko bujulizi tagadde ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallam taslima ndejo bwebanga seka ayogedde aya ezo 2 tekiriko bujulizi mwe byemuddamu wakati mbigambo ebyo tebiriko bujulizi ate ku mbaga ezo aya muzikosa kusirisa abantu sallu ala nabi amukati abantu bagamba ne basalira nabbi ne basirikako tegedde ne muddira aya za Qur'ani ne muzivuunula zifitinge ku mukolo gwammwe oba ne muvuunula aya ya Qur'ani ne mujjuusa efitinge ku nfaanana y'omukyala nga muli muwaana ne muvuunula aya ya Qur'ani efitinge ku musajja yazza okuwasa mu kimuwala wammwe olw'okuba alina ssente kati ne mufundikira nga misango myereere tegereka waliwo abawasa emikolo ebirabo bino ebirabo okay ebirabo tebyandibadde bibi naye kafaratul mu'na okuyitiriza okusaasaanya ssente kisobola okubalibwa mu israfu tegedde tata mugagga kyokka ate mbadde mukyala ewuwe omuleetedde byonna byalina mu nnyumba olwo singa abadde mwavu ati n'obanga gwatunda muwalawo nedda mbaka ennungi enyingi esinga obulwa ennungi asha yagamba ye erimu ssente entono safullah sewulira bulungi naam embaga ye eriko ebigambo bingi naye tujja kwongera okugitematima musomo gyaffe gyannika inshallah tunaba tutandise okuddamu okutambula nagyo mu mbaga endala ezikkirizwa mu busiraamu al-qudumul ghaib omuntu singa aba yabula n'alabika oyeza wa shukran lillah musobola tufumbirawo ku mmere ne tulya twebaza ku Allah nakyo tekirina buzibu dukhulul buyuti jadid okuyingira amayumba empya kuyingira ennyumba empya shukran lillah ne mutufumbira ku mmere nakyo tekirina nnyo buzibu tekirina nnyo buzibu ndowooza byebyo bitontoni byenyinza okujjukizaako kubikwatagane waliima ebisinga obungi tujja kwongera okubitemaatema misomo gyaffe gyannika inshallah barakallahu fikum jazakumullahu khair